emiranda bye ne TV endala nga zigwogerako ago kusoma kwa omwana abadde akuuma ew'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga amawulire ago buli muntu agafumye ku lulwe. Waliwo baganda baffe bali eri nga bulijjo badde balina bye bagamba era bagambye nti singa buli muntu aweerera omuntu alina kujja kumutimba ku mitimbagano mulooza singa twandibaddewa. Naye njagala muganda wange yeekolera ekintu ekyo kirabye otya. By the way nga sinagenda alanjaga okuyozayoza muganda waffe oyo si kyangu okubanga olina mukamawo n'akuwa obudde n'agamba nti genda osome ate n'akuwerekera. Ekyo nene ekintu temukiraba nga kyakusaaga kubanga waliwo okubeera ne mukamawo naye mukamawo n'akubeerera nawo n'agenda ku graduation yo ku musajja alina obudde bwe butyo obutono ennyo n'aba nga akubeeredde. Muganda wange yeekolera amawulire ago ogalabye otya olunaku olwaleero nga muganda waffe omu afuna ogutiibwa kubanga atikkirwa mu ssomo lye lyabadde asoma eryo? Olunaku olwaleero neeyongedde okukakasa obukodo bwa Bobi Wine bwe bamulangira. Wangi? Olunaku olwaleero yesebo neeyongedde okukakasa obukodo bwa pulezidenti wange bwe bamulangira. Yesebo Bobi Wine oli musajja mubi nnyo. Yesebo Bobi Wine oli musajja mukodo nnyo. Toyinza kuweerera geetimaani wo gw'olabye obukulu obwo bubeera bukodo omusajja ggwe. Omanyi? Yeso tulinawo baaluleba yeso aba batera okukozesa ekigambo Bobi Wine mukodo. Bobi Wine tagaba. Naye njagala okikutegeezako ggwe munnayuganda wenna. Bobi Wine tagaba kyennyanja, agaba ddobo. Enjala bwekugwirewo Bobi Wine tojjanga musaba mmere ku njala eno ne ku kyeyo ekiddako, ajja kuwa w'olimira. Bobi Wine is a social capital. Asobola okuwa nga takuwadde. Kati bano abaagala ebyamangu aweza Bobi Wine tozifunye kubanga naye kyonna kyali olunaku olwaleero talina bye yafuna byamangu. Ekyo kyagaba oba osanga naye yamuwa omukisa kyeyakola kye yamuwa. So njagala okukitegeezaako mwenna abanafu nti engaba za njawulo lwakuba mmwe engaba ze mumanyi ze zitalina kye zigattako, ze zitalina kye ziyamba. Oli ayagala Bobi Wine agabenga Brian White olajja kuba agaba tajja kuba mukodo. Oli ayagala Bobi Wine amanse ssente nga Ivan Ssemwanga awajja kuba mukodo bw'atakikole. Oshegeera? Oli ayagala His Excellency Bobi Wine akole nga General Parts Guy bamuyitanga Ssemakula ng'alina omukono gumu oba omujjukira Guy oyo General Parts. Baagala Bobi Wine akole nga Mike Ezra. No, this is not Bobi Wine. The real Bobi Wine tagenda kuwa kyennyanja wabula agenda kuwa eddobo akuyigirize we bavuba ebyennyanja. Kubanga kyennyanja kino singa nkikuwa olunaku olwaleero lubuto kyoto era njagala okunyigira nnyo abantu abawonya abantu enjala y'olunaku olumu ne batawonya bantu mbeera ebatuusa mu njala. Masaba singa osanga ng'enjala ennuma kirungi okumpa ekyokulya era nja kukikwebaza. Naye ate okumpa obuwa ekyokulya nga tombuulidde ntya bwe ŋŋenda kufuna kyakulya oba tonnyambye. Kyabuvunaanyizibwa nnyo. Bw'oba ompa ekyokulya kino ky'oli mu kumpa essaawa eno mbuulira wajjozze zino wajjozze gino wajjozze ssente zino zompadde ngulemu ekyokulya. Atonda gene ekkubo nange nsobola oddikwata oba osanga enkya nsobola okufuna kwefunira ekyokulya nneme kufuuka maddu wa kyakulya oba nneme kufuuka masiikiini ow'ekyokulya. Ekyo His Excellency Bobi Wine kyakola. Naye osanga abantu Bobi Wine mukodo bannanga musajja tagaba bannanga enne ekikwewuunyisa kya byonna oli akugamba nti Bobi Wine mukodo nga tafunanga yadde omukisa ogumusembererako mita 10.
Yes. Ng'asinziira ku TV gyayitira Bobi Wine Omukodo. Naye Bobi Wine omutuufu naffe abafunye omukisa ogumusemberera ku kituufu takwata mu nsawo ye kuggirayo ssente, naye akuteerawo embeera n'akusobozesa okwekwatira mu nsawo yo weggireyo ssente ogule ky'oyagala nga tekikuwakanya oba ng'ensawo tekuwakanya mbu tojja kisobola. Omanyi njagala nkubuulire, waliwo lw'otuuka ng'oyagala okulya akanyama naye ng'akanyama n'ensawo yo beewakanya, ng'ensawo ye egamba njagala kyokka ng'akanyama kagamba tonsobola. So His Excellency Bobi Wine aba ayagala akuteerewo embeera esobola okwefunira akanyama oba esobola okwekwatira ssente ng'ozijja mu nsawo yo, so si ye kukwatira mu nsawo ye akuwa eki ssente. Then oyina bw'ogambye nti abalala bagamba nti singa buli omu bw'atyo bw'akola aweerera omuntu nga bw'atyo bw'eraga. No, Masaba, singa olikwata essowaani y'akatogo ne weekubya ekifaananyi. God is good. Allah is good. Mulungi era w'amaanyi ampadde ekyokulya nkusuubira okulya enkoko oleme kwekubya kifaananyi. Singa n'abo baalinako be baali baweeredde era twali bitegedde, olaba yayagala atumanyisa abantu bawadde ebbaasa omuli nnusu 5 Museveni. Singa yalina baaweerera teyali tumanyisiza. Kyogamba okusanga abantu n'obawa 5 n'oyagala eggwanga limanye kinene nnyo okusinga okusomesa omuntu n'omumazaako emisomo. Oshegeera? Yes. Ekirala njagala kibategeezaako, waliwo minisita bodegaadi we yamukuba bambu amasasi n'amutta. Yes. Getman kamufuule security man waka watchman awaka. Yes. Tasaana okusanyusibwamu eno sissuula nti bannange omuntu akuuma awakaawo abeera wa luganda lwo kubanga akwatiridde obulamu bwo, alina obuyinza mu ngalo ze ku bulamu bwo era yakwatiridde obulamu bw'abaana bo. Yengabo yo nti we baba nakuba essasi yasooka oddigabana. Lwaki tomusanyusaako ak'olumu? Lwaki omuleetera okwekyawa n'okunyiiganga? Yes. His Excellency Bobi Wine akiraza abakozesa bonna ti omukozi tabeera just mukozi, abeera wa Luganda. Kiringanga bannyinaze bakadaama abali mu biyumba by'Abawarabu. Bannyinaze abo bakadaama Abawarabu baali baagadde nnyo kubanga we bataba be bafuuka bazadde b'abaana baabwe. Singa si bakadaama, singa teri mwana wa Muwarabu ageegennyamu yadde ku Lungereza. Kakati omuntu akukuumira abaana bakukuumira ewakaawo aba yeetegamu ka extra care. Ekirala yenga ye His Excellency Bobi Wine akimanyidde ddala bulungi nti education is the key. Yensonga lwaki yabadde asobola okuwa muganda waffe oyo emmotoka, yabadde asobola okumuwa ettaka, yabadde asobola okumutwala ku mazzi awuge biki byonna, yabadde asobola okumuwa ebigagga by'obutaliimu weewawo nga gyebiri by'amaanyi nnyo mu maaso go ggwe omulabe, naye nga bya butaliimu kubanga nze njagala kibategeezaako. Omuntu atafunye kumanyisibwa, omuntu atafunye kubangulwa, ne bw'olimuwa akatale k'owino ziggwawo nadda ku bwavu. Omuntu atafunye kumanyisibwa, omuntu atafunye kubangulwa, ne bw'olimuwa ekisawo kya ssente ziggwawo nadda ku ntegeka ya Mungu. Kakati His Excellency Bobi Wine yakimanyidde ddala bulungi nti education is the key. Yensonga lwaki tamuwadde bya bugagga, tamuwadde mmotoka wadde muvubuka. Ale ng'osanga yo omuvubuka yali byagadde naye mutegeevu, yamanya ekisinga n'ekimusingira. Omanye ebintu ebibiri byanjawulo, abantu babiconfusinga. Ekisinga n'ekikusingira. Nnyinza okuba n'ekinsingira nti obwetwavu bwa yeekolera itongo essaawa eno mmotoka, naye ng'ate si kyekisinga, ngera ne mu bye neetaaga tekikola ki? Tekirimu. So His Excellency Bobi Wine yanoonya ekisinga eri omwana oyo so si ekimusingira olunaku olwaleero.
kakati muganda wa foyo mutegevu atokusinga baby cool otandise yekolera gere maso no asomye amazeeko yes, afunye digiri atenga digiri eyo emuwereddwa his excellency Bobi Wine president wa Uganda omulonde okumi. On top of that, President wa Uganda omulondi tasindise busindisi mwana nabula yeesitukidde abeewo ng'omujulizi ku kirime kye yasimba nti kituuse okukungulwa ng'era oŋŋamba nti omwana we tasinga baby cool tamusinga amusinga munnange kati kambuuza ekibuuzo ffenna tetwasoma I can agree baby cool ataasoma munnange oba osanga nja mukubirako nja munoonyako wanaaba akyasobola okunkwata olaba yambulookinga ku social media essimu gyakyasobola okukwata naye ataasobola okusalayo obutambi bwo nga bakuwalabula n'abuteeka ku peegi ye anze nja mugamba tufune ekimyu ataasoma munnange tufune ekimyu tufune amafuvu tufune ne caayi abuguumirira twesibe tunywere tuswadde ne tuswaluka anti bebekulu yalina sisitaye bamuyitanga Nagadya nga yayimbirira bebekulu ku kyokusoma nze ŋŋenda Nairobi kuba ndongo ŋŋenda kusisinkana bakkaramashaka tukuba endongo ate nkubuulira ebigambo bino ŋŋenda kubeera wakabi otegeera kakati ye ng'alowooza obulamu bukomawa awo olunaku olwaleero bebikulu awala na his excellency Bobi Wine era akulaga tasaanidde si lwakuba tasaanidde naye akimanyi nti asaanidde kubanga n'essaawa eno alya ku ye naye ekimumuwalanya nti yoono yasobola okupangirira n'agattagatta obusente n'agera n'asoma ye nga waaliwo ssente yagaana okusoma kati akimanyidde ddala bulungi nti tasobola kufuuka ono waliwo ensonga 3 ezijjamu bebekulu okufuuka nga his excellency Bobi Wine first of almost obutasoma obutaganja n'obutategeera bebekulu teyasoma teyaganja ate nga tategeera kati ebyo ebimuwalanya his excellency Bobi Wine akaanako kalina omutima omubi njagala obbabuulira ka Bobi Kakodo oli mulekwa bebekulu lindako bebekulu alina maama we ne taata we otegeera musajja mukulu ng'oli ku musajja munna ate nga yeye mulekwa ate ng'omulangira obukodo kati bebekulu waba yagala his excellency Bobi Wine amuwe simple akakombi akajambiya agenda bekitaawe ne nnyina ku mutwe baveewo baffe awo tumanye nti tulabirirani mulekwa naye nga njala kibategeezaako nti akaseera we twogerera asikaali gatekeeper wa his excellency Bobi Wine wansa nnyo ate okusinga bebikulu naye yeekolera eno program buli muntu agitenda buliro kubanga munnange njagala okwebaza ku nsonga eyo mpozi nange ensonga gye njagala okwongereza ku nsonga eyo bannaye mu ekyo ekintu mukirabanga ekitono naye ekintu kinene kintu kinene nnyo ebiseera ebisinga abasajja oba abantu abalinamu ku ssente tebawa nnyo kitiibwa naddala bantu abo asikaali bakiriina baani abo naye tumwebaza nti kireeseewo challenge y'amaanyi munnaye n'aboogera omugambo leero tebalina kyakwogera era basazeewo bateeke zipu ku mimwa gyabwe era tubasaba musirikire ddala musirikire ng'eyo olaba Masaba waliwo enjawulo wakati w'okubeera omuzadde n'okubeera taata his excellency Bobi Wine muzadde ate alaze nti tewali wa waggulu ku ye naawe asobola okukukwatirako n'ofuuka nga ye kubanga kisoboka era bw'agamba njagala naawe obeere Kyagulanyi ow'enkya oba obeere Kyagulanyi w'eyo gy'oli osobola okubeera Kyagulanyi nga tewasoma fine osobola okubeera Bobi Wine nga tewasoma naye okusemmerera ono omufuuke in a future toyina okuba nga oyinawo ku ki kumpapula tweyanza gye muganda wange yeekolera bannaye yakatuuka omulimu gwe tubaagaza guli gumu sharinga taginga yita munno
programu eno ebenga etambula nganda ngeyekolera tugende ku nsonga yaffe eyokubiri ebadde ekuta kati onako olwaleero mu week eyo in the course of the week twaguddemu ensasagge twalabyeko obuyisiraamu oba abaganda baffe abayisiraamu nga waliwo ensonga ezigenda mu maaso ezenkayana amataka ag'enjawulo twagenza okuwulira tubiwulira mbu byambu naye of course tulina okukyogerako kubanga byebintu ebibadde mu mawulire wabaddewo abantu abadde bali narrative nti ekyo kiboozi Muzeeyi Museveni yakireese okujja bannayuganda ku nsonga y'okubanja bakibalama ne wababa balala baga nti kintu kituufu waliwo abaagala okutwala ebintu by'obuyisiraamu lwaki ndeese ensonga eno uganda ngeyekolera mu uganda gye tulimu olunaku olwaleero bw'olaba mukwano bw'olaba neibawo ng'akaaba ebiseera ebisinga si kya buvunaanyizibwa kweyongerako bulangiti gwe n'ota ne weebaka kubanga bwe banaamaliriza katugeze bali ku basiraamu omulundi guno banaamaliriza abasiraamu kitegeeza nti n'abakatuliki bajja n'abalokole bajja so buli nsonga ebeeguddewo naddala ng'ekwata ku munnayuganda kubanga nga byonna byonna bivuddewo ffenna tuli bannayuganda muganda ngeyekolera ensonga eno ey'obuyisiraamu wagirabyemu kiki perspective ki gye wagirabyemu walabyemu ki kyennyini ekiri emabega w'ekintu kino so sinogamba nti abantu abamu balowooza tekigenda mu maaso Kampala mukadde diversion Museveni ayagala kutwerabiza kubanja bakibalama Bosco kibalama naye ekigambo diversion sometimes ate naffe tukikozesa bubi tekiwooma kitegeera kubanga bonna kikozesa ennyo ojja kutuuka n'okutulowoozesa nti naawe lwe baakuzaala yali diversion ensonga ez'omuzinzi ennyo ezeetaaga okwogerwako ziguddewo okola statement nti eno diversion batulemesa kubanja bakibalama kyogamba Masabo osobola okukola video mmeka olunaku tubeera wano mu palamenti y'omuntu wa wansi ne tukwata ku nsonga nga mukaaga ez'enjawulo you can divert the fools but not we the wise men okay emaali y'obusiraamu b'emirerembe gigenda mu maaso mu busiraamu gyatandika mu mwaka gwa 2007 gy'emyaka nga 15 gye twakakuba amabega essaawa eno abantu abasajja bali mu zisandagga bali mu zikomeka ogamba muve ku ebyo bannange zino diversion you are misusing the word sometimes you are misusing some words obanga tang'ola abasiraamu kutegeera kubanga buli wetubeera n'emizikiti ng'egyo n'amakanisa ng'ago amasinzizo gonna ag'enjawulo amasinzizo ekisinga y'obukulu bakayita ubuntu ak'obuntu kyekisinga obukulu mu maki mu masinzizo tuba tunoonyayo ka buntu oba osanga singa eggwanga lyalimu ak'obuntu akatuufu oba osanga singa Kibalama tebaamuwamba oba osanga singa Ddamulya teyabula oba osanga singa Barwita Nabukenya bakyali balamu bwe weetegereza amawanga agakyalimu ak'obuntu wallahi ya Mungu kitta bantu oba kiwamba abantu ekyekyononere tekiriyo naye ggwe essaawa eno ekifo mwe bateekera ak'obuntu omusajja akulaze nti nakyayagala tukisaanyaawo kuzze weetunuzzaamu kamera this is a diversion then what will not be a diversion kutegeera Masabo ojja kufa tugambe diversion ojja kulwala ojja kuwambibwa tugambe diversion waliwo abantu abagamba nti Kyalumbuye yabula yali diversion for sure nga someone asobola okunoonya likes ne views naye bamumanye nti waali mu bulamu bwa munne ekigambo diversion kituufu oluusi zibaawo naye nga ggwe omuntu aseesinga diversion zisinga kubeera mu bannabitone mwe basinga oziisa si mu nsonga za busiraamu oba ez'obukatuliki oba ez'eddiini yonna kubanga kino ekyokwagala okusaanyawo Kampala mukadde mwanange kifaananira ddala ekyokutta ati Bishop Cyprian Kizito Lwanga yali diversion teyafa kifaanana ekyokutta Muzaata kubanga ensonga
essa muzato jja kwesanga nga zezino kati wetutuuse ssaawa eno muzaata afiira mu diversion shege ana takimanyi nti mubajje yakulira essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Eggomba kitunzi ye kitunzi byonna byatunda ebira diversion so mbadde mbasaba ekigambo diversion mugenda kitamya abantu mukikozesa bubi bw'olabanga bano bazaala tota ab'ebikkiriro eba diversion automatically naye ku nsonga zonna ez'eddiini nga waliwo n'abayisiraamu abalumwa olw'ekitebe kyabwe ekikulu bw'ojja n'ogamba eyo diversion nabo oba bavumiddemu oshegeera ekigambo diversion kiri misused as per now oshegeera kati gwe Masabanya asobola okudivertinga of course gwomanyi emirundi abantu gye bakola zi stunt ne tubazira gwomanyi lwaki sitayagala nnyo kwogera ku bya music because eriyo stunts nnyingi naye mu nsonga ez'omuzinzi era ez'obuvunaanyizibwa tujjemu okubalaata tujjemu okubalaata ozi kye nalabyeko e Kampala mukadde nalabye mu kiyimba yasituse abanje mubajje ebyobusiraamu olabira ddala nti awo abaddewo katemba ow'enjawulo mubajje be bapanze ababanja ebyobusiraamu ne bapanga ekiwayi ekirina okulwanirira mubajje n'ekirina okulwanirira kiyimba then abantu abali ena babadde abeeteefuteefu okulwanyisa mubajje baga kasa tufunyeyo ab'omunda bamulwanyisa ensonga bwetyo ate bwe waliwo abadde baga nti oba muno mulimu omukono gwono kubanga waliwo enjogera egamba nti byonna tebisobola kutereera yeekolera ng'omusajja w'ekikoofiira akyali wano nti lwaki tetwandiconcentratinze nnyo mu kukwata amaanyi gonna tukube okulaba nga Museveni avaawo then bino ebya ddiini byonna na buli kimu biryoke birongooke kubanga ne tunaatereeza kino of course as long as akyaliwo akyasobolera okuyingira mu eyo ensonga era ne tudda mu eyo asobolera yagirimu yabatawaanya ekyokukola bakimanyi abasiraamu muli obukadde obusoba mu butaano Museveni taweza yadde akakadde k'abajaasi mutegedde kyentegeeza ekituufu kati nga bagobye kiyimba kaŋŋambe kati mu busiraamu mubajje eheedi omanyi okufulumya ekirwadde ekikuttira abaana bo naye ng'ekirwadde ekituufu ekitta abaana okirese munda ekirwadde ekituufu bakiyita mubajje na Museveni ebyo nga temunnabijjawo onnange nkyawakana busiraamu bwakudogonkana toyaza muganda wange yeekolera ku nsonga eyo engeri gy'oginnyonnyoddemu bane ngenda basaba ogwaffe gwakubawa mawulire ogwammwe gwakutambuza mwebale nnyo abali mu kusharinga n'okutaginga bannammwe muganda wange yeekolera mu wiiki eno yennyini tulabye ng'abaali bazaala wa puroguramu yaffe eno ne bye twogera munnange twabadde tuli wano omukulu omu gwe twayogerako luli eri abongoosa abantu n'avaayo era baamubuuza ekibuuzo kye kimu naga nti gwe lwaki oyita abantu bagende mu show gye watuumye tubongoote nga Ssaabasajja Kabaka yagamba abantu nti temubongoota n'addamu n'agamba nti ye yali ategeeza baneeno oba yali ategeeza ffe abalina okubongoota so muganda wange yeekolera tugambe nti okujja kuno buli naku ne tubaako ensonga ze twogera kiina impact gye kikola ennyo to the extent nti abantu abamu be tubadde tusuubira nti batulaba na tulaba batandise okulaba nga tulinnyirira emirembe gyabwe era omumwe ogenda okugatirako omusajja omu gwe tubadde twerabira baŋŋambye nti yabadde yakava ku kicuba e UK yazze n'ayogera ebigambo bingi nnyo nga Bobi Wine bw'atalina kyamwetaaza Bobi Wine biki era nga twogera ku mukulu tetwandimuwadde nnyo makulu naye engeri gye kiri nti yazze mu public domain ate nga ayina byayagala ayina abantu baffe bayagala okuwugula olwa statement zaakola ne media eno gye bamutega ebintu ebyo mbadde njagala obizingire wamu ensonga eyo ogiraba otya muganda wange yeekolera kozo sosi ensonga kyawo wabaddewo ensonga ey'omukulu owatubongoote eyavudde n'agamba nti olutalo waliwo ekintu kye tuyita okutega ekibuuzo
Yes. Munnamawulire nga bamutezza ekibuuzo. Yes. Kali bwe yakawulira. Yes. N'ayita munnamawulire. Yes. Amutega ekibuuzo. N'agamba mu politicizing buli kintu muddidde Ssaabasajja Kabaka tesaana mulamu kamwa gwe kyogamba singa Ssaabasajja Kabaka avaayo n'ayogera ekigambo nti mwagala n'enkya n'envayo n'enkiyimbako mbeera nkopyeyo oba mbeera mulabye mu kamwa lutalo mu buli kika waliyo amannya agatabbulwa olw'obunene bwagwo olw'ekitiibwa kyagwo n'olw'obukulu bwagwo mu kika ng'omuntu yenna gwe banabbulamu erinnya eryo ayinza okukola ebintu ebiridobonkanya neriri eryasooka ne lifa nga bwe kiri nti waliwo amannya agatabbulwa waliwo ne statement ze batageegenya. Yes. Ffenna tusobola okuyimba ku kigambo nkwagala okitegeera. Yes. Naye omuntu yenna aliddamu n'ayimba oba ojjangojja oba tojjangojja ekyo kigambo kya Bobi Wine. Yes. Otegeera. Yes. Waliwo ebintu ebimu abantu bye beezimbako mu butuufu ng'olabira ddala byabwe. Yes. Mu mbeera ey'obuyinike nga Ssaabasajja Kabaka akubiriza avuka nti mubongoote oli yajja babongoote enda obongoose abaana bo. Naye ffe tukyagenda mu maaso njagala okibategeezaako. Yes. Okufunamu kalembereza mwenna abeewunza nga Museveni agenze nze ngenda kugenda Butambala mpumule. Yes. Okufunamu kalembereza mayinja sigenda mwononerako budde ye nga ye emyaka ali frustrated. Yes. Wali obaddeko ng'oyagalwa ng'abantu bakukyawa nga bwe watuuka nga bakubira nduulu nga kati bakuba mayinja. Kibi nnyo nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru era enviiri enzirugavu ez'amayinja zaali zikoleredde bulungi enjeru ze naye enjeru ziri mu kusaanyawo byonna Ronald Mayinja bye yakola. Otherwise Mayinja ye alina okusooka okumanya ekintu kimu. Yes. Kituufu Bobi Wine tagaba chance era takyogerangako nti alina mumuwa chance. Kati bulijjo mubala mu lubu lw'abategeera naye bulijjo kyesaategeera nti tategeererako ddala talinaamu nsa. Yes. Kubanga statement ya Bobi Wine buli wamu weeri mwenna mumanyi weekola ki weeri. Yes. Byeyogera birala ne Mayinja ayogera birala. Statement yendalu oba Mayinja yemulalu agitaputa obulala. Yes. So agende mu maaso olw'omushana tumwinaako busa. Tweyanze ge muganda wange bannaye abaakatuuka tuli ku program parliament y'omuntu wa wansi. Muganda wange yeekolera nga tunaatera okufunzafunza omanyi tetwagala program yaffe eno tugirwise nnyo kuba abantu baffe bacomplaininze nti oluusi data abeera mutono ate baba balina gye balaga babaagala batemeeteme babeeko gye babusindika. Muganda wange yeekolera wiiki eno yennyini twalabye omukyala akulira parliament ya Uganda ng'era ateekawo amateeka amakakali ku babaka ba parliament. Era mu mateeka gano yagambye nti yalagidde nti ba MPs bonna abataagala kukiika mu parliament bagibwe ku bukiiko waliwo obukiiko obwo bukomiti bwe babadde bagendamu era bagobebwe. Ne tulabamu ne MP omu akiikirira ava mu Western eyo simanyi bulungi constituency mwava naye yakoze statement n'agamba nti Madamu Speaker ku nsonga eyo yennyini tusaba n'ababaka abo bagibwe ku bantu abagenda okulya emmere mu kantini y'eggwanga oba mu kantini eya parliament yeekolera. Parliament yaffe etuuse ekiseera nga mu kifo ky'ababaka ba parliament okwogera ku nsonga z'eggwanga oli akwata omuzindaalo n'ayogera ku kantini nti eggwanga lyonna omusajja omukulu oba abantu abakulu badisikasinga ku mmere nga balinganga abatalya ku mmere. Muganda wange ensonga ya Anita Amonge okulagira nti ababaka n'atuuka alina negundi gye yagambye n'agamba nti n'ababadde bagenda kuba badde balina emipiira gyabwe gye batera okugendamu ndowooza gino egy'okugendamu n'agamba nti babajje ku squad. Kino kitiisa kino olowooza kirekawa ab'opposition. Ab'opposition banaagonda oba balina enteekateeka ey'okugonda oba gwe kikyoraba mu kintu kino. Era magezi kigwowa baganda baffe ba MPs naddala bali ku ludda oluvuganya n'abali mu bibiina ebirala naye nga nabo bennyini bakkirizigana n'omulamwa gwe tuliko. Bizigo Masaba. Yes sir. Ebizigo ebikonya
olususu bikonya n'obwongo kigambe nti okwerusa kibi kirungi ng'era mini bweri ennungi okujambala singa oba oyina figa ng'era obugatto bwa kasumaali obuli obulungi okubwambala singa obeera oyina enguudo entumbo ey'ekitema naye ow'amagulu mpaali engatto y'akakondo oba ey'akasumaali akawanvu kogiyiteko atanyumira atalina figa mini gireke tombikkulira obeera onzita kakati waliwo n'emibiri egiboolebwa ebizigo kyokka nga tekyannaku nnyo nti omubiri ebizigo egubiboola munange n'obwongo bukosebwamu omanyi abantu balowooza nti bw'okola ekintu wano kungulu tekikosa munda n'ekyo kyokola kungulu kikosa munda kyokka ate ekyo n'ekiri munda era kikosa kungulu y'ensonga lwaki mukenenya abeera munda naye ate afuukuula omubiri kungulu otegeera weekoona akagere ate n'ojja ofuna ensanjabavu ng'eri eno munda nti buli ekikutuukako kungulu ne munda wakola ki wakosebwa kati anitamonge okugamba nti abaka ba Nuupu agenda bajja ku bukiiko obw'enjawulo abadiini tebagera kuddamu kulya kantiini ya paalamenti tebagera kuddamu bizigo byamwokya olususu ne byokya n'obwongo kitegeera byaddira ne bimukonya olususu ne bikonya n'obwongo kubanga first of almost ababaka tebagenda kukiikirira bukiiko era omulimu gw'omubaka ogusinga amakulu teguli mu bukiiko guli mu constituency abalonzi bo bali batya kubanga yalina ate okubeera protector wa oli azza okubuulira ensonga z'abamulonda nti abalonzi bange tebalabika bannayuganda bannaffe n'osirika n'ateekawo okwekalakaasa okw'emirembe era okumuweebwa ssemateeka n'omutiisatiisa nti ngenda kumugoba ng'era ogamba nti ebyo si bizigo bizigo ekirala kantiini ya paalamenti olanya bwe yagiryako ali luddawa oba obayambi aba abayambye buyambi kanti muganda wange yeekolera nga tugenda okuwunzika katuteekemu na kano kubanga kabaddeko mu wiiki twawulidde oluvuuvumu omanyi naawe oli omu ku bannabitone era abantu abatamanyi nti oli muyimbi nawulidde nti gavumenti egenda kubawaayo obuwumbi bwa ssente era nga bino ebigambo byayogeddwa mukyala Sindi ate nga Sindi tumanyi bulungi nti ye pulezidenti wa Uganda Musicians Federation. Ensonga eyo muganda ngo ogyogerako ki ey'abayimbi mu Uganda okubanga mmwe mufuna omusimbi kyokka nga abantu be mubeeramu bo beeryankuta era nga bwe kituuka ku bintu ebikwata ku bannayuganda mwana wattu tetubalabako muganda ngeyeekolera abayimbi bano abali ku ssente y'omuwi w'omusolo of course nabo bannayuganda era nabo bagamba basasula omusolo era nabo balina okulya ku ssente zino gwolooza omuntu wa wansi ono yandikoze atya ku bayimbi bano kubanga balina eddoboozi ekyokubiri bali ku ssente ya muwi w'omusolo kubanga teri Museveni gy'atunda nteeze oba mutabani we oba famire ya Museveni gye batunda bintu ne bajja ne bafuna ssente ezo ze bawa abayimbi okola ki okulaba nga bazirya ezandibadde zituyamba mu bintu ebirala muganda wange ensonga eno nga tuwumbawumba bubaka ki bw'oyina eri abayimbi then bubaka ki bw'oyina eri bannayuganda bonna abasapootinga abayimbi bano kubanga okusanga omunnayuganda ng'akugamba nti nze yadde tuli mu byabufuzi naye ono ye muyimbi wange naye ng'oyo gwayogerako yali mu kulya eddwaliro lye yali mu kulya oluguudo lwe yali mu kulya amasomero gaabwe omulundi guno sigenda kunenya bayimbi yesebo ngenda kunenya babawagira yesebo nze kibumba kya Kenzo nze musaayi gwa David Lutalo enviiri za gundi yerererere bamanyi n'okutuvuma nno nga tuboogeddeko yesebo but at the end of the day oyo agamba nze kibumba kya Lutalo nze kibumba kya Alani Sikini nze kibumba kyani bw'anaagenda mu ddwaliro n'atasangayo ddagala obusungu agenda buteeka ku musawo obusawo bw'emulago bweraga naye neerabira ekintu kimu nti omuyimbi we gwawagira ennyo ye yali panado we yesebo bw'ate omuyimbi osiiba ogamba gwe kibumba kye
gwe malusu ge gwe lulimi lwe gwe enviiri ze kakati kitegeeza ekibumba kye ekimukuuma okuba omulamu weesaddaaka ye abe muki mulamu yajjayo akasente k'akapanado yajjayo akasente k'ebitanda abakyala kwe mulina okuzaalira yajjayo akasente k'enguudo ennungi kwe mulina okutambulira kaakati omugabo gwammwe ku ggwanga mwagugaba kubanga kiri simple bayimbi abo bangu n'abakontrolinga olaba omuyimbi ng'alabye wali ssente wano ng'alabyewo abamukyomedde abawagizi be asobola okwetereeza ono buli muyimbi yali yagadde okulya ssente za Museveni neggolooza abaziri abamu bazirira mu nkukutu abamu tebazirirako ddala tebazeesembereza because bamanyi obukambwe bw'omuntu wa wansi naye omuntu wa wansi bw'ovaayo n'ogamba nti statement eno bannange oli wajja n'avuma Kyagulanyi aba tavuma Kyagulanyi abeera avuma gwanyigirizibwa kubanga ye Kyagulanyi ne bw'omuvuma asula amagere bino asobola obivaamu n'agenda ebusaabala bino asobola obivaamu n'agenda ebusaabala ne yeerundira ebyennyanja n'aba bulungi wabula ayimirira naawe atalina ddagala mu ddwaliro ayimirira naawe asomeseza abaana mu UPE ayimirira naawe atambulira ku nguudo embi naye ng'ate emmotoka yo teri comfortable oba taxi mwotambulira teri comfortable kimala moyinza ofiira ku luguudo olaba abennene be bafiirako bw'ojja n'omuvuma mbu olw'okuba omuyimbi oba tovumye Kyagulanyi oba weevumye kubanga Kyagulanyi byayimiriddeko birepresentinga ggwe wabula nze kibumba kya gundi ekibumba kyo kyali empekeza ate ogenda mu ddwaliro abasawo baganye okukolako ate otuyombera oyombamu kyo ekibumba kyo kyali akatanda kwe walina okusumulukukira obulungi mu ddwaliro lya gavumenti ekibumba kyo kyali anguudo so kati nga tonna jembuka nti nze kibumba kya Gonde nze kibumba kya muyimbi Gonde bannange twawule politics ko music wewe nani wacha wewe toka muyimbi goito uwo nga nchasoga Museveni oye abakyali muyimbi wo gwali kuche ate babu birinnya mu bakadama banyina faabo bakwini waliwo be baleese be bayungudde bana abeetaane ebbiri abaana baleka abaana baabwe Uganda for sure nga tebasobola ku affordinga amalwaliro gennamuwongo oba ekike ekike ng'amalwaliro agaliwo ga gavumenti naye nga teri ddagala ng'oli addidde eddagala lyalitunze $5,000 mu 10,000 n'eryekika kye kyonna anti oli omu representing ekika siggwa ali ku internet akivumira atitunze $5,000 mu 10,000 so in that paka bannayuganda lwe munaavaamu embeera eyo eya njawula politics ku music ono muyimbi wange politics Bobi music Gonde ze Gonde mpagira music Gonde oshegeera naye ngono lwakwata akazindaalo atandikira kumwe bannankyukakyuka abanyigirizibwa ovuma bazire babulwe panado mu malwaliro osanga banaazuukuka okulwanirira abateerwanako abateeyamba naffe tukukwaseo actually nga tonagenda muganda nga yeekolera nze nalabako waneeno abantu abayimba tubonga naawe basanga obuzibu ennyo nti abantu baali bakambwe nnyo era ojjukira ekiseera ekyo buli muyimbi eyayimba mu tubonga naawe ground yali nzibu era njagala kusaba bannayuganda bwe tuba bakuteeka basajja bano kubateeka mu discipline tulina okomyawo omutima guli ogwaliwo abayimba mu tubonga naawe baatyanga n'okulya emmere abantu abo bamanye nti ffe bakama baabo muganda nga yeekolera mbadde nsaba osibula abantu baffe bano nkusiibule kubanga ndabo teweewulira bulungi naye tubadde tulina